Ampuliriza nkulamusizzaako era ne nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu ssuula eno bato bannange ey'ekitabo kyaffe Ndikumma okulya. Mu kitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini bwe twalabidde nga mukwano gwa bannaffe Namata agenda mu bufumbo. Ekitundu ekyo bwe twakiwunzikidde nga bannaffe abalesse mu kunyolwa era awo wennyini bwe twakomye. Kati nkusaba onzikirize leero we mbanva enkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula eno bato bannange. Ebbanga teryayita ddene Namata n'atulekawo, naye nakisiima nnyo munnaffe okugenda n'omusajja gwe yeesiimira ye ku bubwe. Ffenna mu kabiina kaffe twawotookerera olwa munnaffe okutuvaako, kyokka ekikolwa ekyo kyatujjukiza nti naffe ebiseera birituuka ne tukola nga ye bwe yakola. Weewaawo abamu ku ffe twali tukyali bato naye nga bbo abalabi naddala abasajja ekyo okukibagamba nga baziimuula kiziimuule. Bo bwe baatulabanga nga balaba tukuze tutuuse okufumbirwa. Leero nno naddala nze yali asinga bannange obugimu n'okulabika obulungi nga buli wempita njogerwako ntakera. Abamu nga bagamba nti aliwasa ekyana ekyo aliba atutte omukazi yennyini, nga bampita kyana nnyini nga nali kyana kya mpologoma. Abalala nti omuwala oyo bw'akkiriza okunfumbirwa ntunda buli ke nnina. Leero naamenya ki? Abantu kasita munnaffe yatuvaako emizannyo egimu gye twazannyanga mu buto ne tugirekayo anti nga n'okutusanyusa tegikyatusanyusa. Olwo ebirowoozo byaffe n'emboozi byonna ate ne tubifuŋŋamyanga ku byakufumbirwa. Ebiseera ebimu nga tukyali ne munnaffe Namata yatutwalanga ewaabwe ne tugenda tubuuza ku jjajjaawo omukazi eyali akaddiye ennyo kyokka ng'amanyi okunyumya obulungi n'okugera enjula engero okufaananako nga jjajjange bw'omu bwe yakolanga. Kale nno yadde munnaffe yali agenze, ffe tetwalekayo kugendanga kulaba ku mukaddooli. Olumu twagendayo okumulaba era n'okunyumyamu nga bulijjo. Yatusanyukira nnyo bwe yamala okutubuuza nti ge mulaba eyo abawala? Ko nze nti nedda mukulu beppo ggwe. Ko ye nti nange nno obwange nga sangawo atatambula. Mpozi ge nnina ga mukwano gwammwe Namata okufumbirwa. Naye bwe nammwe mwabimanya. Wabula nabasaasira nnyo bannange, munnammwe oyo okubalekawo kubanga ndaba mwali mwagalana nnyo. Naye kale kasita yabalaga ekkubo eddungi nammwe lye musaanye okugoberera. Kaakati ali ku matooke atokosa. Munnaffe omu kwe kuddamu nti twawuubaala bwe yatuvaako kyokka twasanyuka bwe yakola ekikolwa eky'obuzira ffenna kye twolekedde okukola. Wabula ggwe twasinga okusaasira munno okukulekawo. Mpozi ng'oli mugoberera ne mugenda mutta bulungi eddya lyammwe. Omukadde bwe yawulira ebyo n'aseka. Oluvannyuma n'alyoka agamba nti baana bange eby'okubalata katubizze ku bbali. Muli bakazi era muumwo mugenda mukula. Okufumbirwa tekubali wala naye musaanye okumanya nti abasajja ba ngeri nga siiti bakola ebintu bingi by'otabateebeza. Weewaawo osangamu abasajja ab'empisa ennungi ennyo naye abasinga baba bazibu okutegeera. Naye ekisinga obukulu mu byonna omukazi atya era awulira bba. Omusajja tajjirwako, takubwa ku nsolobotto. Abasajja abamu basunguwala mangu ate abalala ne baba baggume nga mugoyo era batategeerekeka mangu. Abo bonna osaana kubayiga buyizi. Oyisa otya balumuma nnyombo omusooza bw'akutuga? Ng'ova wanno ng'okongoola balo, engalo bw'azifungalalizaayo. Ye maama, lwe weepanka ne weenyinyimba omusajja nga wagenda okufumbirwa abalala abalungi abamusinga wali tobalaba? Ng'ova wanno ng'omukontola oba ng'omubigula
ng'abigula akalenzi. Baana bange nze mbabuulidde era mbabuuliridde, ebyo tebikolwa mwa musajja anotta obufumbo. Abasajja si bantu baana bange, bajjula embazuulu mu mitwe omwo. Naye nze gwe mulaba Walumbe yatuusa kutwawukanya na munnange nga tankubyeko muggo wadde okungalulira oluyi oba okunsongamu olunwe. Muwulira ekyo baana bange? Bwe yamala ebyo nze kwe kumubuuza nti, nnyabo, naffe abakazi tuli bantu ng'abasajja nabo bwe bali. Ko ye nti, mpulira. Ko nze nti, kiba kitya ye omusajja bw'aba nga yakoze ebikolwa ebyo by'okoonyeeko? Ko ye nti, nnyabo, kiba kibi. Naye ggwe ng'omukazi tosaana kulaga busungu na kuyomba naye. Munnange kwe kumubuuza nti, naye nnyabo, bwe mpulira ng'obusungu bundi bubi olw'ebikolwa ebyakazambibaze by'aba akoze, nsaana kukola ki? K'omukadde nti, ng'ogenda emugga, oba si ekyo ng'ogenda mu nku. Bw'otalaga eyo ng'ogenda mu lusuku lwo, woddira munnange ng'obusungu bukuweddeko. Naye bwe buba ekiro amagezi agasinga kubatika mazzi nga bala abadde atanudde oluyombo. Eddagala eryo tomanyi kyeriroga mu basajja buyombi. Wabula gwe ky'otakukola tojja mazzi ago mu kamwa okutuusa lw'amala okuyomba. Awo nno ffenna bwe twatulikira ne tuseka, kyokka omukadde n'akaliriza n'atugamba nti, baana bange, bye mbabuulira bikulu. Era si kulwa nga mubulwa omuntu omulala abibabuulira nga nze abimanyi obulungi bwe mbibannyonnyola. Mbagambye nti abasajja banjawulo nnyo. Gamba oyinza okusanga omusajja nga munywi wa mwenge nnyo, kyokka nga bwadde amatumbi g'obudde tabaako gw'ataganya mu nju. Abasajja ab'engeri eyo nno osanga batono ddala. Nze munnange eyeebase yali munywi waagwo nnyo, naye bwe yaddanga olwamuggulirangawo lwe lwamalanga nga nzira mu bikunta byange, teyambuuzanga mmere nga tagifaako. Teyeerondalondanga mu kino na kiri nti oba ani eyazze wano oba nti kino kyabadde wano kyalazeewa. Yagendanga bugenzi mu buliri bwe nga yeebaka. Nze kwe kumubuuza nti, nnyabo, ngolo lwonna ekinziguza enzigi eza buli kakedde lwe lwaki? Mba najja kuggula nzigi? Sigaanako kuluggula n'asulako webweru n'ategeera oba amata gafuuka omusaayi ne gafuuka. Omukadde kwe kuddamu nti, sibanenya mubuuzisa buto baana bange. Ye nno mwalabye eki? Naye nno ekyokuggulirawo omusajja ekiro si kizibu nnyo. Wabula ekibi kwe kusanga omusajja akudaaganya n'akubuuzabuuza n'otuuka n'okwevuma okufumbirwa. Ye nno emirembe gya leero nga mirungi baana bange. Naye abakazi abaazaala ffe baafumbira ku bugubi. Kitange yanywa omwenge n'ayanaamiriza ensi. Ye olwamalanga okulya ekyemisana ne zitwala, olwo nga kiro y'anaalamula. Yabanga akomawo ng'anaatera okutuuka awaka n'aboggolamu emirundi ebiri n'atontoma ebigambo ebisinga ebitaawulikikanga bulungi. Bakazi be olwamuwuliranga ne bagolokoka bonna ne batuula mu ddiiro okulinda nannyinimu. Ng'atuuse baamunaazanga ebigere. Omukazi eyabanga mu kiyungu ye n'aleeta emmere. Eky'ekitalo oluusi yalyangako obutole bubiri olulala kamu nga yeerekerayo. Ekyokukuba lwe kyabanga kimutisse nga yeesonsasonsa ku kantu katono bwe kati n'omu ku bakazi be. Yayogeranga ebigambo bitono ddala ng'akuba. Mulabe baana bange okufumbirwa bwe kutali muniino. Baaba kwe kumubuuza nti, naye nnyabo, nga nze mbadde mbikoze ye omusajja asiima? Ko ye nti, ate asiima? Naye nno ng'obikolerawa mwana wange? Enju nga gwe wagizimba? Ye ng'awaka ovuddewo otya okugenda okunywa omwenge? Ampuliriza, ku lw'ensonga y'akadde nkusaba onzikirize
ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno bato bannange tukifundikirire wano ate omulundi ogunaddako wennyini bwe tuba tuva tweyongereyo tumanye wa gye biggweera. Mwena mubeere bulungi era mweraba.